Bwete embeera bwebadde ku kyalo Bulegeya mu ggombolola y'Ekyannamukaaka e Masaka. Poliisi n'ebitongole ebitaatira obutonde bw'ensi bwe badde egobagana n'abatuuze ababadde beegumbulidde ogw'okukolera mu ntobazi. Kigambibwa nti abatuuze ku kyalo kino babadde basaanyawo olutobazi luno nga balimiramu emisiri gy'emmwanyi, ensuku, kasooli, muwogo, lumonde n'obutunda era ng'ebitoogo n'amazzi g'entobazi gaakala dda, ekireeseewo enkyukakyuka y'obudde naddala ekyo y'ekitasalako. Okumanya bazze bamazeeko tebalinze babadde bakolera mu lutobazi kwewozaako, batandikiddewo okukuba omukka ogubalagala mu bbanga okubakakasa nti kye bakola si kituufu. N'amasasi nago gavuddeyo. Omuduumizi wa poliisi y'obutonde mu bbendobendo lya Masaka, James Bukoma, agamba nti entobazi nnyingi mu Masaka zonooneddwa era y'ensonga lwaki bavuddeyo n'amaanyi okuyambako abakozi ba disitulikiti ey'e Masaka abavunaanyizibwa ku ntobazi okulwana okumya omuze guno. Kati era y'obola abasaawo eno tuli mu kaweefube obw'okulaba nga tuzaawo ensalo zino ezonooneddwa pasentegi eyekendeere. Bano tebakomye kubagumbulula, batandise n'okusaawa ebirime byonna bye basanze mu ntobazi. Abantu babeera mu ntobazi y'ensonga lwaki tuli mu kusaawa bintu. Kati laba emmwanyi, oli n'asimbira ddala emmwanyi mu ki? Kimba agamba nti ebitundu 35 ku buli 100 bye byonooneddwa mu Masaka era tebaagala muntu yenna kuddamu kulima oba okuzimba ennyumba mu ntobazi nga bwe babadde bakola. So saawa eno mulimu gwe tuliko tujjamu ebitalina kubeeramu ng'ebirime bino olusalala lusobole okuba nga luddawo muddemu emiddo ginansa. Babatuuze abakoseddwa beemulugunyizza eri poliisi y'obutonde okubakubamu amasasi ne tiyagaasi nga babagombolola kyokka nga bakimanyi bulungi nti ettaka ly'olukalu terikyalina bugimu bwonna. Mu nsalo batugobyeyo olukalu tewakyadda birime kati tukole tutya. Bano balaze n'okutya olw'emmere yaabwe esaayiddwa nga beebuuza kye bagenda okufunamu ssente n'okuliisa ab'omu maka gaabwe. Tugenda kufa enjala, abantu baliisa eki banga olusalalo lwedde tubeezaawo. Mulya mutujjaako okulya ate nga n'ekibuga kinyini ffe tukiriisa. Abaana babanja sikulu fees baagala kulya, buli kimu kyetaagisibwa ggwe. Katonda ajjawo emmere era emmere bwedda eva mu lusaalu era kyonna tetubadde tukola bwedda tukifunira mu lusaalu, tetulina kyakukola. Abamu naddala abavubuka bagamba nti babadde bafuna ssente za Plush Development Model nga bazikozesa okulima obutunda mu lutobazi naye kati tebamanyiwa gye bagenda kujja zigenda kusasula bbanja. Abagavumenti abampola ssente za Plush Model kati nze ngenda basasuzaaki ssente zaabe nga katula bakasaayi. Era nyina n'abaana abalema sina buyambi bwonna era sina kye ngenda baliisa. Twajjayo ssente za Plush Model tuba twaziteeka mu nsaalu kati ffe tuzijje ludda bagenda tusiba. Okuva omwaka guno we gwatandika, poliisi y'obutonde ebadde ekwata abalimira mu ntobazi era n'ebatwala mu kkooti kyokka ab'enganda zaabwe ne basigala nga bakozesa entobazi mu ngeri emenya amateeka. Ekikwekweto gye kiggweredde nga waliwo enkumbi, ejjambiya n'ebbomba ezeeyambisibwa mu kufuuyira ebiboyeddwa ne bitwalibwa ku poliisi e Masaka.